Kopolo Nyanzi ndi naye wano nate sigwe mulundi ogusoose Kopolo Nyanzi ono nga tuwayamu naye engeri gye kiri nti balina kye baatuuseeko kye baalwanirira edda n'olwaleero bazze twongere okuwayamuko katonotono batubuulire experience eyo gye baafunye asajja babadde bamaze ebbanga nga tebagenda kukola oba muyite dduyiro muyite ki baabo bamaze kumpi omwezi mulamba weeks 3 bali mu dduyiro baabo basisinkanye omukulembeze w'eggwanga so ensonga lwaki ndi nabo okwongera okutuyitiramuko kiki kye baasanze n'ebigendererwa byabwe babituuseeko oba waliwo ebikyabulamu nga bagamba nti at least tulina we tutuuse naye tukyabulamu kano. Nsanyusa okulaba afande. Kale sebo mukama wange naye nsanyusa okusanga sebo. Weewaawo. Mbuuliza ku Bannayuganda babatuulaba. Kasooke n'okweyanjula oluvannyuma Bannayuganda. Weewaawo. RF 4926 80 Kopolo Nyanzi Hussein Kadogo NRF. Bannayuganda abatuuliriza mbalamusizza nnyo abali munda w'eggwanga n'abali ebweru w'eggwanga. Naawe ssebo nkulamusizza. Nange nsanyusa okulaba kusisinkana. Manyi kyenkola bulungi nti gye mwavudde erabika teri kabi mwenna mulabika bulungi. Mwenna akasusu ndaba Keeko ndabye Bashiri wano Kiwalaata kyonna kitemagana kiti kiringa kya Mzee Museveni mulabye wano ndaba gwe ndabye Sergeant Jita nga akasusu konna Keeko. Kitegeeza nti gye mubadde si wabi. Olugendo lwatambudde lutya? Olugendo mukulu Kisubi era nyongera okwebaza nate olutabaalo lwatandika ne mukadde wange Jita Musoke Comrade lwo lugenze bulungi era lukyatambudde buki bulungi. Era nkakasa bulungi nti ebbanga lyomaze tutambula naawe sebo tutambulidde bwereere. Tulina we tukoze eki we tutuuse. Era Bannayuganda ababadde batuyamba naddala tugulira ku kaddata naddala okutuyamba nga bw'omanyi mu ngeri y'ensawo okuwuliriza okutuwa amagezi ababadde bateesa nga batulumirwa era tubeebaza kimwebale nnyo mwebalire ddala tukakasa bulungi nti we tutuuse era weewaawo oba oli awo tujja kufuna obwenkanya nga bwe tubadde tulwanira okuva emabega. Njagala Munnayuganda oyo atulaba osooke omuzeeyoko kubanga nkimanyi nti kati waliwo akulabye olwaleero eyandyagadde okumanya Kopolo Nyanzi yayingira ddi ayingirira wa ayingira alina emyaka emeka banawulidde lwaki mbabuuza ekintu ekyo nti nawulidde nga bagamba aba 81 84 be basoose okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. So njagadde nnyo ntandikire kaawo mbamanye n'Omunnayuganda amanye nti kituufu abantu bano beebo. Nayingira obuyeekera mu 83 nga nina emyaka 11. Waliwo eyabadde angamba nti abasinga ababaddeyo si bakadoogo. Abantu ndowooza bakaddiwa bukaddi wambeera kiri nti wawano n'akatabo olina n'akatabo waawo. Ekituufu twabaddeyo ab'emyaka okuva ku myaka 5 myaka 65 mpaka ku 7. Ekituufu kiri nti mulimu ng'era wadde ekintu kyabadde ky'abakadogo era nga temuyinza kubulwamu kubanga nabali balwanyi bannaffe. Waliwo abayingira obuyeekera nga balina emyaka 18
waliwo abayingira obuyeekera nga balina emyaka 2 kale nga tusobola kibajjamu kubanga ffenna tagiti yaffe eryemu ffenna tunoonya kukola ki kufuna bwenkanya nakubeera bulungi kituufu kalabye wano njagenda mu maaso n'okukasoma naye kindaze nti mwasiimiddwa Pulezidenti Yoweri Museveni. G'amazima amatuufu ti Pulezidenti yatwagala okumanya yatwagala nga wasinnatuukawo kansooke okwebaza ababadde ku ttiimu eyakola omulimu gw'okututembeeta okututuusa ekaweeweeta nga bakulembeddwa omukulu Alex nga kuliko eyali badde vice we chairman Kangave nga kuliko ne secretary waffe omulungi Ssaabakunzi Sergeant Gita Musoke. Abo bakola omulimu munene nnyo okututuusa wonna we tutuuse okututuusa ku ssomero ekaweeweeta ne bakoze omulimu ogwo okututuusa entebe mu ntebe era be bakoze omulimu ogwo n'olwekyo tubeebaza n'omukulu we sijja kwogera linnya omukulu Gita yamwogeddeko nze sijja kwogera linnya lye naye yakola omulimu munene era tumwebaza nga bakadogo bannaaye etasiima ebula akola ki agiwa awo nja kuzzaako essomero gye tubadde kaweeweeta Oliver Tambo essomero alikulira Afande Lukundo komandanti tumwebaza nnyo okuba nti atukutte nga baganda be ng'ate mukama waffe ate nga ffe bayita bakama be ekyo kyewuunyisa ye jeno ate ffe ate atuyita bakama be ekyo kyewuunyisa tuli basajenti tuli ba kopolo ba lefutananti ba meja liri badde ddala liri badde lisembayo okuba eddene mbayizi abadde kaweeweeta naye nga abadde atutwala nga abaganda be ate nga tutwala nga ffe bakama be ate nga ffe tulaba ye mukama waffe kituufu kati twebaza essomero Oliver Tambo abalikulira nga komandanti Afande Lukundo nga yalikulira oteekeko deputy naye tumwebaza n'abasomesa abalala wabaddeyo Afande Enuka oyo tumwebaza abaddeyo Afande Wanjala Sisi oyo nno abadde mundu mmenye gye tuli musajja musomesa mulungi nnyo nnyo nga gyenkomeza ebaddeyo Afande Nakate naye yeebale nnyo omulimu gwatukozeemu bafande bangi Afande Kakulu bangi abasomesa bali ku Oliver Tambo mwasomye ne muvaayo ne certificate nkulaba olina Bannayuganda yino twasomye era byebibala ebimu omanyi naliko n'omuntu omu yaŋŋamba nti ye tasobola kkayanira abadde baga nti musoma nti temuli basirikale ako ndaba kuliko Uganda People's Defence Forces kakati omusajja yaŋŋamba musajja mukulu naye nga musomi wa bitabo yaŋŋamba y'okudduka ne pikapu y'essente adduka ne pikapu yaki y'ebitabo oba ebiwandiiko ne mubuuza mukama wange nendeka pikapu ya ssente neziuka ne pikapu y'ebiwandiiko oba ebitabo naŋŋamba kiba kyangu nnyo omuntu okutwalako pikapu ya ssente ne bagibba ne bakitwala naye pikapu y'ebitabo n'ebiwandiiko oli agenda okukirowooza nti bagibbe nga gwe wagenze dda n'agamba nti nga bwe bugagga obw'ensibo kiba kitegeeza nti ebiwandiiko n'ebitabo kya bugagga kati nange kye neebaza ku ssomero kye nafunye eky'obugagga byebiwandiiko bino essente ziggwawo naye ebiwandiiko tebikola ki tebiggwawo kati ekyo nakyo kikulu mu bintu bye twafunye kaweeweeta era ntuusa okwebaza waliwo omusomesa twembuuse abadde mu kibinja kyange abadde ansomesa manyi twatuukeyo baatwawulamu ebibinja era ojja biraba mu katabo baali babituuma syndicate mwebaza nnyo abadde basomesa babiri
bafande abo afande Kisige nkwebaza nnyo etofali lyotugasseeko ng'otusomesa ng'olinga asomesa baganda bo ng'eringa asomesa abantu kwegamba keya gye babadde batuteekako ebadde ennungi ne mwade mubyetaaga mwade mwetaaga okusoma okituufu mukulu Kisubi akutwala ekiro omusiima bukedde nze ku lwange kimbadde ku mutima nga nkyagala naye nga bw'omanyi nga waliyo agamba batulesa tekola bino era kyovola nti afande gita agende nagamba tiwaliyo abantu abagenda nga basimba emiggo kakati ebatuuka eri ne banyumirwa emiggo bakola ki ne bakasukeeri era ng'obasiŋŋaana ssebo batuteeramu dansi owokukola dduyiro nga nabo bakola ki dduyiro n'ogamba ate abajja bawenyeggera ate kati be bakola dduyiro kati ekituuka eri ne kikola ki ekinyuma era tolaba nti twakomyewo naye waliwo ababadde tebagala kudda lwaki nti okusoma nga bw'onyumirwa kirala nnyo waliwo abadde tebagala kudda olw'ensonga nti ebintu bino manyi bintu bizibu ogenda obala kirala ate n'osanga kirala kituufu bannayuganda batuwuliriza omuntu akaddiwa asoma okujja nga Katonda amukoze eki amujjuludde kituufu ekyokusoma kyo kitukakatako tugende mu maaso n'okukola ki n'okusoma naye mu ebyo byonna ekyenkizo kye twafunyeemu ekirala omanyi ensi eno buli muntu abadde yatabaala lulwe ali ekangulumira ali ewa ali ekibuga ali enakawwawawa naye ku luno twabadde ujumula buli muntu yalabye ku feesi ya munne mwasisinkanye wamu era nagenza okulaba abantu abagwa mu kifuba kombule digita musoke nga kumpi ku bisatu ayinako nga 2 buli omu amugwa muki kifuba bannaye fenna nga batugwa muki mu bifuba nga gw'oludde okulaba okola ki ng'omulaba ekyo nakyo kyabugagga twazzeemu okusisinkana nga bwe twali mu lutabaalo olwalita gavumenti eno mu 86 kati n'olwekyo ekyo nakyo twafunye ekyengera era tukisanyukirako twaze ekirala mukulu Kisubi kyeneeyongera okusanyuka n'okwebaza maze okwebaza essomero ya Oliver Tembo eryatubuzeebuze kati nja kuzzaako abasomesa ate ne nali mmanyi nti abasomesa be bagenda otuleetera ate balala nnyo ate be bakama baffe ate era neebaza nzirayo okwebaza afande Alex abakola enteekateeka ne mukama waffe commandant ne batuteekerateekera abasomesa ate abalungi nga ate bakama baffe era neebaza afande Katirima yasooka okuggulawo afande Masiko afande Kiwanuka afande Byuma afande Kuraje afande Jimu afande Kayula afande Kinalwa afande Kamya namenya ninde kani nenebaza mwami mweru nenebaza komuledi munnaffe omusawo omutendeke Dr. Sali ejajja n'atusomesa ebyobulamu omanyi mu nsi muno bwe tutaba balamu tetuyinza kubeera mu nsi kituufu ate n'eggwanga tesobola kukola ki kutambula era mwebaza nnyo yeebale ddala ate n'atuguza eddagala ku bbeeyi ensaamusaamu ate n'atuwola n'otuwola n'akomawo oluvannyuma okukima ki esente naye ng'abantu bamaze okukola ki okubajjanjaba okujjako nga nzirako emabega okwebaza afande Kuraje yajja n'atusomesa ng'atusomesa okwagala ensi yaffe ng'atusomesa okuba nga tutambulira wamu ng'abaana ab'endeemu ate n'atatwenyinyala yatuyitangamu bw'ati manyi nga bw'olaba ekizimbe kino bwe kiri ku kitabo kino ku magazini eno bwe kyakula naye nga kinene entebe bazisimbisa layini 3 nga oda y'amagye naye yayitanga mu nkuubo ng'atusomesa naye jjukira twali tukololakolamu yali badde omulala yaligambye si kulwanga bano bansiiga ki covid naye owekitiibwa afande Kuraje mukama wange yayitamu n'atusomesa omusomo ogwali omuki omulungi era yeebale nnyo yeebalire ddala so mukanyomera ako era nja kwebaza afande Kamya eyatusomesa afande Kamya yatusomesa ku musomo ogw'okulima
ogw'okulunda kwegamba kale bane yasomesa bulungi n'alaga nti omuntu osobola n'okulunda embwa n'ozifunamu ssente ng'ovudde ku kya security naye osobola okulunda embwa n'ofunamu ki ssente n'akirambulula bulungi era n'atuwa ennamba y'essimu era abeesobola bajja kumukubirako bamwebuuzeeko engeri gye balundamu ki embwa ez'embala oba embwa enki ennungi nga si za security nga za kutunda naye nga za security mbadde ngenda kwebuuza kakati abatali China tizaki ekwegamba embwa ennungi okukuuma kati natusomesa ku by'ente osobola okulunda otya ente osobola ogirundira mu kifo kifaanana kitya natusomesa ku by'obulimi naye challenge gye twafuna abamu nti omusomo ogwo gwali mulungi naye gwetaagisa ng'olina ettaka ng'olina ki ettaka byonna bye batusomesa bitambula nakuba naki ttaka naye ng'obuzibu bwe tulina nga ffe abamu kituufu tuyinza okuba twali mu struggle oba mu kulwana nga awaka mwasangibwa mulina yiika 3 naye nga babazaala abantu muwerako n'osinga nga baaligabana nga lyakola ki yaggwawo nga gwe toyina kati omukisa ogwo niyinza obutagufuna nze okulunda ebintu ebyo okwekulaakulanya naye nga buli kwekulaakulanya kwetoloolera ku ttaka era nkakasa nti nga mukama wange Kwamule Digital Musoke bwagambye nti abakulu bali eri bafumba balabe engeri gye bagenda okihandolingamu ekyo nakyo tukyebaza obwo nabo obuwanguzi twakola ki twabutuukako kati nga nvudde era mu kanyomero ako nja kweyongerayo maze okwebaza abasomesa bakadde baffe ba generals abajja ne batukola ki ne batusomesa era tusiima nnyo bye batusomesa beebale nnyo beebalire ddala oluganda lwe batulaga nga tuli ekaweeweeta bye tuba tusigaza obumu bwe batulaga nga tuli ekaweeweeta bakama baffe bwe tuba tukola ki tusigaza tutambulire wamu ng'abaana abaki ab'endeemu era tukulaakulanye ensi yaffe Uganda ne bannayuganda kati akanyomero ako ng'akamaze mukadde wange kinja genda ku lunaku lwe twasimbula nga batwolekeza okugenda Entebbe mu Ntebbe twawulira essanyu era ku ffenna abaaliwo tewali ataakola ki tewali ataasanyuka looza ekaweeweeta gye mwali mwatuuka ne mugaana naye mukulu tuli mulaba ekyasooka otulaba wiiki ziyita mu wiiki 3 twagenda okulanga tuyingidde omwezi ebigamba nno bino biwanvuye kati ne nga bw'omanyi era omusomesa tebabulwako bibatuwa bibatuteekamu batukola ki naye nga tulya baba keepinga busy miruzi zonna bazikola ki bazibawa amazzi go wegererako gonywa kwegamba nga wali tolina kyeweekwasa kirala era nebaza abakuli essomero lyeka we twali Oliver Tambo beebale nnyo okulabirira ekifo naffe twalikayo ekijjukizo twasanga bannaffe basimba emiti naffe netugula emiti egy'ebibala akatono ke twalina netusimbayo emiti ekyo twakisaba bakadde baffe abatwala ekifo ekyo ne batukkiriza naffe tuteekewo ekijjukizo nga intake ey'omusanvu ebaddewo mu kusoma ekyo nakyo tukibeebaza bala baaliganye bagamba ebyo byammwe tetwagala kola ki kumanya ekyo tukibeebaza bano beebale nnyo beebale ddala otukkiriza naffe netuteekawo ekijjukizo kyebalirabirako nti abasajja abaalwana okuva mu 81 mpaka 84 baaliko wano naye baakola kino ekijjukizo kyabwe kiikyo ne bwe tuba tufudde be baazaala ejje lino otyo ekyo tukyebaza beebale nnyo beebalire ddala pozi bwe mbadde ngamba nti lunaku lwe twajja Entebbe mu Ntebbe nga mukama waffe toli lwerabira sigenda lwerabira olw'ensonga nako mu kulaba muzeeyi direct nga twakamala okuwamba 86 direct ne okumulaba liiso ku liiso nga azzeeko mu mambuka eyo nga tuteekamu mulaalo kakati emyaka emeka mingi nakoma okumula 87 awo myaka mingi kati nzizeemu mulaba 2020 emeka myaka gigenda na mwana kumpi naye ekyo nawulira essanyu olwatuuka Entebbe mu Ntebbe baatwaniriza
mu kitiibwa ekirungi ng'etteeka ly'amagye ne batusoma amannya minlolo netandikirawo ne batusoma ne tugenda bwe tusaanidde okugenda ne tuyingira twatuuka mu ssaawa za kyamisana muzeeyi yasiima n'atutegekera ne tulya naye ekyemisana ekyadya ekirungi ekitaliwo kwawula nti ono omukulu ono munene yabategekera ekijjulo n'atuula wali ng'alya nammwe nga muli wano ekijjulo yakitegeka wadde teyaliiwo ne nga tugaye ntwalya naye kubanga omukulu bw'aba ategese toyinza agamba nti yategese ekijjulo nti tiyalidde twalya naye yategekera netulya twamala okulya netugenda mu meeting yali atutadde netwogera bye twayogera n'atuwa obudde obwawerera ddala netusoma. Ani ayogera eno nga musisinkanye? Nga tusinkanye. Nga musinkanye omukulembeze w'eggwanga. Twasinkana omukulembeze w'eggwanga nekyewunyisa abaasoma ekiwandiiko kyaffe oba abaasoma obubaka bwaffe baali ba mirundi ebiri. Asooka yali Afande Akangave eyali chairman w'ekibinja ekyo, yali chairman wa katukalungamenti chairman yatukulemberamu twalonda nti ye chairman Afande Kangave captain bamuzaala Nakaseke mu Bulemeezi ekyalo bakiyita Kiziba. Mwana azaalwa ye Bulemeezi yasooka n'ayanjula ne tuzzaako yasoma ekiwandiiko mu butereevu bwakyo. Yali mwami omwami abeera Wakiso bamuyita afande naye kapiteeni najja n'asoma ekiwandiiko kyaffe ndaba mujjukidde erinnya lyamubuulya bannayuganda. Ani asoma ekiwandiiko ave Wakiso? Seba? Settimba, kapiteeni Settimba. Settimba Sematimba? Settimba. Settimba Wennamayumba. Afande kapiteeni Settimba yasoma ekiwandiiko kyaffe. Era olaba nti ddala madala ga wansi gegasoma ekiwandiiko. Naye muzeeyi yakiyisaamu lugaayu era yakisanyukira nnyo era yakisiima. Ekiwandiiko kino mwali mutaddemu ki? Mwe mwateekamu ki? Kiki mwateekako essira? Kyetwateekako essira twalina ensonga oba temwabimanya babawandiikira buwandiikizi? Ebimu twabikubaganyako ebirowoozo naye nga bw'omanyi nti abamu fuuti tetulutegeera bulungi kati twali tetulina budde bwa kutusomera kiwandiiko ekyo. Naye nze kye nategeeramu era kye mmanyi ekyali kituyamba ng'awamu twasooka ntutaba muzeeyi akkirize abasirikale abaalwana okuva 81 paka 80 ab'ensiko bw'anaaba agenda ku nomination okwewandiisa tumuwerekereko. Mwena twakisaba oba si ffenna naye twakola ki? Twakisaba. Ekirala omanyi ku nomination eyo balina omuwendo gwe baagala kakiiko k'ebyokulonda. Ffe twasaba naye musobola omuwerekera ne mukoma we mukomye otyo. Ekirala twamusaba nga abaana ab'ensiko abaavaayo nga tebatusiibudde atufune certificate atusonyiwe nga bwe yatusonyiyira ddala. Akiteeke mu buwandiike singa mwamusaba akiteeke mu buwandiike kuba mu kwogera yabasonyiwa naye abasinga bagamba mu buwandiike tekiriimu. N'akikkiriza n'agenda kirowoozaako. Baakisoma. N'ekirala kye twamusaba kyenjukira obulungi awo twamusaba nga bwakkiriza ne tujja ebisinga byali byakwebaza okukkiriza okuba nti netusinkana naye netwogerako naye gyali netumulabako naye nakola ki natulabako. Bingi ebyalimu byesobola kumenya kino na kino olw'ensonga nti ebimu tetwabitegeera bulungi naye nga byemmanyi byalina amakulu engeri baali babisoma mu Luzungu bwesitegeera buki bulungi. Nasobola okunokeramu byebyo naye nga ekiwandiiko kyali kirungi nga tusaba pulezidenti waffe akkirize naffe tumuwerekereko ng'agenda kuki ku bbanga lye tumaze naffe akkirize tukole ki tumuwerekereko n'okutuyamba
tukyabaana ekyo kwa Comrade Digital Musoke akirambuludde bulungi ekya basale mwalimu ebintu bingi nekya ekyakitagira kubanga yali akiterezeza kyekyabaganda baffe era ekiro ekirungi kyetwafunayo abali ku kasente kano ke baba wakasaala babongereko nako bakongeza era nabo basanyufu abali ku payroll basanyufu abawumula akasente kakola ki keyongerako obwo nabo buwanguzi naye nga buva wano ewa Mwami Kisubi edda kitwayitanga Radio Uganda UBC obuwanguzi buva wano kati mu bupimpi President yajja n'ayogera nga oluvannyuma lw'ekiwanja soka n'ayogera n'atuwa ebyokukola n'atuyigiriza okulunda n'atuyigiriza okulima n'atusomesa ku nsonga y'okulima ng'otanzisiza sente ntono singa oba oyina ettaka ye yakiteeta mu kupangisa ayina be yatulaga abapangisa ettaka naye nga bakolerako emirimu naddala mu byalo eyo ewalawalako ne bafuna ku sente n'atulagira okugoberera enkola ya gavumenti naddala sente ez'emyuga sente za parisimodo tubeere nazo nga tukola ki tuzigoberera oba naffe tusobola ozeewola naffe ne tukola ki ne tuzeewola ne tukola emiki ne twekulaakulanya kwega nga atulaga nti tutambule n'entambula ya gavumenti ebintu byeteekawo ebyokulaakulanya omuntu wa wansi naffe tubyenyigiremu tukole ki tubibeeremu kati ekyo nakyo buwanguzi buki bunene President yakoma ku ekyo era n'atusuubiza nti Fande Kangave yayogera ku kyettaka President n'atugamba ekyettaka tewakyali muntu gwe bagoba ku ttaka wabula n'atukubiriza tuwe obuki obusuulu nga gavumenti ayina ekibanja nga talina kyapa nga gavumenti bweyiya ssente ez'okuwa nannyini ttaka ssente awe ono w'ekibanja ekyapa ekyo nakyo buwanguzi mwe buli bw'amaanyi naye tukoona ku kyaba talina ttaka n'agamba n'ekyo tujja kukirowoozaako n'agamba naye ebyo bitwala ssente nnyingi naye nga olaba alumwa naye n'agamba naye tewali ge bayinza kukola ki kugoba ku kibanja naye muwe obuki obusuulu eyo nayo nsonga buwanguzi buki weebuli kubanga omuntu bw'aba atandise okulaga ekintu kyoyinza okukola bwakati olwaliro nannyini ttaka bwajja ne mugamba mukama wange obusuulu buubwo tayinza buzira abukola ki bwabuzira nina gyenzirukira nina gyenkola ki gyenzirukira kati obuwanguzi buki bw'amaanyi kakati nga ngenda mpumbabumba Mukulu Kisubi bwe tutuuka nagambe njogera neebaza n'okulaga bitwakola ki abaganda bagamba nnyama ntono okanya n'eri muki munkwawa ate akatono kazira muki mu liiso so ate teri kirungi kitono buli kiba ekirungi akiba ekitono kiba kiki kinene era kiba kirungi ate kibi ne bwe kiba kitono kiba kibi n'olwekyo ekitono ekyo kyetwafuna oba kitwalabyeko mulina okukyebaza n'ekinene okijja tukola ki otusangira era ne twebaza ettu eryava ewa mukadde waffe Salim Sale yatuweereza nga tuli ekaweweeta tusobole okugulako ebikozesebwa wadde twali tubiina ku ssomero naye awaka tuwaayo akantu ne tukaweezaawo ki awaka mukadde waffe Sale tumwebaza Afande Sale yeebale nnyo yeebalire ddala so mu nkomerero ya byonna President yasalawo atuwe transport atuzza awaka oba oliawo n'ogulira ku baana ekisu ky'ennyama awaka oba omugaati yalagira mukadde waffe Afande Nalweyiso akwatagane ekikwatako ow'essente batuwa akasente ako era neebaza mukadde waffe Afande Nalweyiso nnyabo Afande Nalweyiso obubaka bwatuuka era weebale nnyo bwewatuma baabutuusa bulungi ate ne batugabira buki bulungi tewali atoma okusinziza President kyeyatukola ki kyeyatuwa era kyatutuukako era tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala ogwo omutima gwe watulaga tutambule nagwo kubanga ffenna tuli abaana ab'endeemu
ate tuzinza kukulaakulana nga ffenna tukola ki tetuli bumu tubeere buki mwesojja tubeere bumu kubanga ffe balwanyi abaliwo abaafikkawo era tumanyi mwe bakadde baffe tewali bakadde baffe baki balala mwe abaasigalawo era mwe abaliwo n'olwekyo ensi eno Uganda tujagala nnyo era yensi yaffe ne bannayuganda ekyewunyisa bwe tutaabe bumu tusinza kukulaakulana nina ekyafaayo kye baŋŋamba ekyaliwo mu mwaka gw'ensanvu era nebaka mu buliri bwange ne ndowooza nenganda te baŋŋamba bye bituufu oba si bye bituufu baŋŋamba mu mwaka gw'ensanvu Uganda yayamba Dubai mwaka gw'ensanvu Uganda yayamba ki Dubai naye olwaleero Dubai abaana baffe gye bakola obuddu abaana baffe gye bagenda bannyinaffe gye bakola obuddu kwegamba n'olabira ddala nti Uganda yensi gye twayamba lwaki kati ffe abantu baffe gye bakola obuddu naye nagenda okyetooloola omuntu yansomesa ekiri e Dubai baamanya obunafu bwabwe ne bava mu buntu obutono nnyo obwawulayawula ne beegatta ne babeera omuntu ki omu ne basobola okukulaakulanya ensi yaabwe bagamba leero yanyumiza yaŋŋamba baazimba wooteeri gali kwoleka yali kati olwali tekyali wooteeri kyafuuka kya bulambuzi ekibaleetera ssente naye nga baamala kwegatta mu busonga obutaliimu ne babuleka gundi simanyi wakula bwoti gundi wakula bwoti obwo ne babuteeka mu kasero bonna ne babeera omuzimbo ne balwanyisa obwavu kiba kitegeeza nti Uganda bwe tuneegatta ffenna tubeera omuntu omu nga tujjeeko amawanga nga tujjeeko simanyi madiini nga tujjeeko simanyi byabufuzi ffenna nitubeera omuntu ki tageti yaffe nga yakulaakulanya nyaffe Uganda ne bannayuganda naffe tujja kuddayo tubeere ku ntikko n'okusinga kati we tuli so ebyokwewalana tebiina makulu n'ebyokwesojja tebiina makulu ekituufu kiri nti ffenna tukwasize wamu ng'abaana ab'endeemu pozi n'ekirala era tusaba bekikwatako bakama baffe abaatutembeeta ne batutwala ekaweewetta okusoma kusomero lyaffe eddungi Olive Tambo tusaba ne bannaffe abaasigala nabo bateekebwe mu pulogulaamu bagende bakole ki bayige olw'ensonga yagaliza munno afune naawe okole ki ofune bwe tunaaba nga ffenna tuli bamanyi nga tujja kujja tusomesa abantu bannayuganda nga bwe batusomesa kijja kwanguwa nnyo bannayuganda okuba nga ffenna tubasomesa oba oliawo abadde bagenda okukwata ekkubo ebbi bakwate ekkubo eddungi ffenna tutambulire wamu ng'abaana ab'endeemu ekyo nkisaba abaakikolako bakiteeke mu pulogulaamu ne bannaffe abaasigala abalwanyi bannaffe basobole okugenda nabo bakole ki bagabane ku ekyo naffe kye twagabana era nayogedde ku bintu bino nti ebintu byonna nga tonnalowooza ssente sooka olowooze ku biwandiiko kituufu ssente tuzaagala nnyo naye tusooke tulowooze ku ki ku biwandiiko buli lwogenda n'osoma n'ofunayo kyofunye ekyo ng'ogatta wali gye bujja mu maaso kirifuuka ekyebbeeyi mu bulamu bwo so tuleme kutunuulira ti abaagenda baafuna ki omanye ekyo nakyo bwekiri naye batugamba okugenda naye baagenda baafuna ki otyo mwafunye knowledge otyo twafunye okumanya n'okutegeera kubanga mukulu Kisubi olwaliro kyensaba tekyobugagga kyakumanya bwe mba nkubuuzizaamu nti kiki ekyasinze okusanyusaayo kiki ekyasinze okusomoozaayo oyinza kwogera ki ebibiri ebyo kansooke n'ekisanyusa ekyasinze okunsanyusa biri ebintu ebi oba ebi biri bisatu ekyasinze okunsanyusa kwe kulaba bannange bembadde ntutte emyaka n'emyaka nga sikola ki kasiba kuba kwa kyalubaala ekyo kya bugagga era omumanyi omu yatusomesa n'atugamba ekyobugagga ky'ensi bantu ensi newe eriba ne golodi neba n'amafuta neba neki nga terina bantu tebangagga n'ekyobugagga baki kituufu ffe tubikozesa ekyo kya bugagga okulaba ku banno obadde oludde okulaba ekyo kyansanyusiza ekyokubiri
nali simanyi nti bulikya nange netuukako mu State House. Ekyo nakyo kyansanyusiza mu bulamu bwange. Nentuuka Entebbe mu Ntebbe gye twalwanirira abasajja abalwanyi. Kati ekyokusatu ekyansanyusiza be basomesa abako Oliver Tambo okuba nga balina teamwork nga bakolera wamu ate nga baagala abayizi. Otya ng'omuntu okusomesa omuntu omukulu ate naabanga omukulu nga mwe muli alina endowooza ezise, mwe muli alowooza ekirala, naye n'akuwuliriza. Otya nga abantu 100 ne basirika ne bagamba n'akwata akazindaalo bakama bange fena abadde bakola fena ndokola tuwuliriza kyakola ki kyayogera. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo aba abasomesa baba mwagala nnyo. Ekyo bannaye nakyo kikulu kyansanyusiza nga abasomesa batwagala ate ndaffe nga tubaagala. Kati tekisangika ku bantu abakulu ate nga tuli bangi. Abantu 300 si bangu bangi, muba bangi, tuba bangi. Buli muntu alina endowooza ki yiye. Kakati n'olwekyo ekyo nakyo kyansanyusiza. Kati kubisoomooza ebyansomooza mulamu bwange bwa butasoma. Kwegamba nina bye nalabye nga byetaagisa kubanga omanyi okusoma n'okuwandiika obulungi. Osobola okutambula n'omutindo. Waliwo ebibuuzo bye baatuwa ng'olina okufuna certificate eno nga gw'olina obyewandiikira okuteekako ansa. Ekyo nakyo ate nno nga tebiri mu lulimi Luganda, biri mu lulimi Luzungu. Nkiraba. Kakati awo okusomooza nafunye kunene. Ngamba kyali etaagisizza akaseera Mukama Katonda akakyampadde n'obuwangazi singa nfuna kasente nyongere ku bwongo bwennina, nyongerewo akatono. Esinga ki 0. Ekyo kyampadde challenge nene. Tolikeri yabataafunye. Tewali ataafunye. Bakira babuuza nga bw'obuuza omwana wa Piwa n'omugamba nti katugambe nti kino nakugamba kitegeeza bwe kubanga omuntu bwemba simanyi kwanta kine bw'ombuuza ekibuuzo kwekyo n'okizza mu Luganda sobola okumanya ne gamba kiri bwe kine bwe kiti kati gwe n'ompandiikira okategedde bulungi akantu ako otyo. Naye ekyo kyakusomoozebwa kinene mu bulamu bwaffe. Oba oli awo abamu nga waliwo okusomoozebwa okusoma Luzungu n'okuluwandiika awo okusomoozebwa weekuli kwabaddewo. Era ekintu ekyo abamu kyatukubyeko ewalako kubanga nti okutambula n'omutindo n'okutambula ne banno kikwetaagisa ng'omanyi okusoma n'okuwandiika mu butereevu bwakyo. Kituufu. Pozzi ekirala era ekyokusomoozebwa ekirala kye nnalabye nti ffenna ng'abayizi twabadde tutambulira wamu, naye mu kutambulira wamu nga tebibulamu. Tebikola ki? Tebibulamu. Omuntu ogamba nti ogundi oyo biki ebyo tebikola ki? Tebibulamu. Naye nga okwesojjasojja tebikola ki? Tebibulamu. Nga mu mbeera y'obuntu era ffenna tuyinza kubeera 10 ku ki? 10 obuntu obwo tebubulamu, gundi bwekyo tebubulamu. Naye ng'ekikulu kye nalabye nti buli veteran oba kadogozi nga akyalina ku mbavu oba nga alina obusobozi agende nga yeesomesa mpola mpola asobole okutambula n'omutindo oguliko. Kubanga olwaleero ebintu bizibu. Omuntu ajja kusimba ekipapula wagenze awantu nga gw'olina okyejjuliza ate kiri mulimu Luzungu. Kati owona otambula ofune omucuba akuyambako nga babyetaaga mu ddakiika 3 kiba kizibu ekyo. Era Comrade Digital Musoke alina be yayambyeko mu bintu ebimu era mwebaza nti yeebale nnyo n'okuba n'omutima ogwagaliza. Omusajja Comrade Digital Musoke oyo abamu bamulabiramu ango ndala naye ye musajja ayagaliza. Tugende n'okwagaliza okwo kubanga yali baddaga nti ate nze nakutembeeta n'enkutuusa ate kakati oyigamba nkujjulize nkwagaza ki gwe byejjulize nange kanfe ki
byange naye alina be yayambyeko n'abayambako n'abajuliza oba oli awo ng'ate jjukira bya maxi kati bwakujuliza obulungi n'omusinga maxi kati nakyo ekyo nakyo kyabaddewo naye nga ye yeewaddeyo najjulizaako abamuki ku bimu naye nga ekyo nakyo kyakusoomooza kyenasinza okulabayo mu bulamu bwaffe kujjako ng'okyalina ekirala kyoyagala obagamba pozi kyenjaga okutuuza ku bannayuganda nti tukuume emirembe akaseera ke tulagamu ka byabufuzi naye ebyobufuzi tebitwawula ne bannaffe byakiyita mu luggya olwaleero ebyobufuzi byakiyita muki mu luggya tukuume emirembe tukuume ensi yaffe Uganda nga ya mirembe ne bannayuganda wootakanyiza ne munno mu byobufuzi tolufuula lutalo muleke wabula musomese ekirungi ekiri ku saidi yo bw'onoomusomesa omusomese ekirungi ajja kwegattako so bw'onoomukwata n'amaanyi ate kijja kuba kirala ate mmwe abalowooza okuyuza ebipande bya bannammwe mubireke olw'okuba kino kya yero kankiyuze bajja okukwata bajja kusiba okusiba bakusibira ki ekifaananyi kyoyuzizza toyuzizza muntu era omuntu ajja kusigala nga awagira omuntu ogwakola ki gwayagala wabula ekyalibadde kirungi tusomese abantu ebirungi ffe ku saidi yaffe eya gavumenti tusomese ebirungi gavumenti byekoze eki byekoze ate bannayuganda mbakubira omulanga tuleme okwonoona property za gavumenti zekoze naddala ng'enguudo gwokwata ebipiira okume mu luguudo oba oyo na sente ya musolo ate gwe ogusasula tukuume ebyo ebitono byetukola ki byetuyina tubikuume n'ebirala gavumenti eyongereko so tuleme kwonoona gavumenti byekoze eki byekoze kubanga kya buswavu okusanga omuntu alina mu myaka gyange ng'okuma mu luguudo ekipiira ebyo byobufuzi so kyoyonoona oba oyonoona sente ya musolo gy'owa gy'oba osaanyaawo so batosaanyizaawo bali bakulembeze nkweyanziza kati n'olwekyo eyo yenjiri gye mmanyi eva sayidi eyo ekituufu ekisinza butakyogeranga buli lwe bakusomesa ebyobukulembeze tebayinza butabikusomesa okugayidinga ekyo tetukyogera olw'okuba nti tuli ku sayidi ki kuba ku sayidi tukyogera okukuuma polopate z'eggwanga kubanga oluguudo bye bimu n'ebirala n'obulamu bw'abantu so ebyo byokka byensaba bannayuganda tubeere bakkakkamu tugende tulonde gw'oyagala tewali akuganye ye demoko kuba nawulidde abeegwanyiza ekifo kya pulezidenti bagenda mu 10 n'omusobyo keddembe litwaleeta oba bannayuganda be banaamanya gwe banaakola ki gwe banaawa anaabakulembera olwakatonda n'ensi yange katonda abampeera omukisa akanamba k'essimu eri 0705756 banne bannayuganda mbaagala nnyo mubeere bulungi weewaawo tweyanziza atrabo omulungi ndowooza Kopolo Nyanzi omuwulidde emboozi ogiwulidde emboozi ebadde nnungi tulifuna obudde ne twongera okuwaya ku birala leero katukomaawo olunaku olwaleero sebo nkweyanziza amiina mukama wange weewaawo kali akatabo kaki wakandaze kalimu ebigambo naye saategedde kaki eno magazini magazini bye mwayiseemu bye twayiseemu n'abakulembeze abatusomesezza bonna mwebali bakama baffe bajeneralozi bonna mwebali ne bakadogo bonna oba abaveterani ffenna ababaddewa ekaweeweta ffenna mwetuli obadde okampisizaako nga nasomye akantu kamu kokka bano be bakadogo ababaddeyo ababasomesezza bano y'essomero bano be basomesezza abamu mbalaba kale atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala magazini ndowooza ogiraba yeeyo bakadde baffe bano nange gita yandeeteddeyo Sergeant Gita yandeeteddeyo magazini so ngenda kuyitamu nange ndabe
abasomye n'abataasomye n'abasomesezza okutwaliza wamu. So Kopolo Nyanzi nkweyanziza. Kale taata. We bali kwogerako eri Bannayuganda. Kale taata nabo Bannayuganda be bali tusiima. Ate era mwe bali kusoma. Anye kusoma kuno kulungi. Kulungi. Atrabo mungi tuddemu omulundi omulala. Mubeere bulungi. Mwera. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya One A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.